omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yabadde agenzeeko sayidi ze mu Northern Uganda okubeera nga ate anoonya obululu oba anoonya akalulu awo basobole okubeera nga tebamulonda mu mwaka ogujja gwa 2026. Munange bwe yatuuseeyo alina amaka agamu ge yatuuseemu era amaka ago agigamu ku gaali amaka agaali ag'omukulembeze w'eggwanga abamu ku abo abakulembeze b'eggwanga basookera ddala mu ggwanga lyattu Uganda era ng'eno yasanzeeyo omwami amanyikiddwa nga Jimmy Akena. Naga Jimmy Akena ono amanyi bulungi nnyo State House, be baana abazanyiranga mu State House mu myaka egyo emikadde era nga Jimmy Akena ono ye mutabani w'omukulu eyali akulembera eggwanga lino Uganda omukulu Milton Obote. Kakati nno Robert Kyagulanyi Ssentamu olwamaze okubeera nga ate munange atuuka yeeyo basobodde okubeera nga tebamutwala ku malaalo ga Milton Obote era bingi jjo ebyasobodde okubeera nga ate of course be happening. Nja kubeera nga tenkutera ka video in case bw'oba nga tewasobodde okubeera nga ate obubiraba. Kakati nno munange olwavuddeyo eyo ebigambo byatandikiddewo ajjukira bulungi nnyo Milton Obote y'omu kwabo actually ye mukulembeze yasobola okubeera nga ate agoba Obuganda mu ggwanga lyattu Uganda ng'agamba nti obwakabaka bwa Buganda tebugenda kubeera nga ate bubeera wano ate nga naye waali so kye yakola ku kubeera nga ate munange alumba olubiri era kabaka n'amaliriza nga adduse mu bwaŋŋanguse eyo nno gye yafiira. Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati gwe togeera ssaawa eno ali myunyo oluvannyuma okubeera nga ate munange yagenze ku ntaana y'omukulu oyo Milton Obote. Abantu batandise okubeera nga ate bamukuba ab'enjawulo nga bagamba nti ssebo lwaki osazeewo okubeera nga ate osala eddiiro nodda ku sayidi ya Milton Obote eyasobola okubeera nga ate munnange agoba Obuganda mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati n'ensonga zikutte wansi ne waggulu era ng'abantu abasinga abasobodde okubeera nga ate munnange bakitwala pasono. Gwolowooza ki Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze okubeera nga ate agenda ku ntaana ya Milton Obote? Oluza yakoze kirungi, oluza yakoze kibi? Beera nga ate otuwe endowoozayo wansi awo kubanga z'ensonga zirabikanga zikutte wansi ne waggulu era nga zituuse ne mu bwakabaka bwa Buganda recently. Katikkiro alina n'obubaka bwe yasobodde okubeera nga ate amuweereza naye nga okubeera nga ate of course mikuterawo oyongera okubeera nga ate omanya embeera nga bw'etambula sayidi ze naba nkujjoina n'obutambi obulala bagenda okubeera nga ate nkuterawo still ku nsonga za politics mu ggwanga lyattu Uganda. Video like nga sharingira ku our comment section waliza video open wansi awo tekigenda kubeera nga tosula endowooza yo of course kuyogenda okubeera nga ate olaba mu video Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa tuli naye abeera nga tomunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa naawe obulamu bujja kubeera nga takutambulira bulungi nnyo maridadi sana n'ensonga endala nyingi nnyo okomawo otimva. All trees came from within you. The older trees which were within the area, but they've cut everything. You designed it. You must be artistic. I explained with my architect what he wants. Come back, back up. Yeah. So I designed it in a way whereby wind is normally from that side. I can open this side, open both sides, and get the breeze. And then. Anybody would want to have this as a retirement. Yeah. Well, now we're going to post retirement. He's the first Ugandan that listened to it. What? Yeah. And he gave me a freestyle of that boy from Kololo. High school guy from Kololo. Yeah, high school guy from Kololo. You remember that? Yes. Yeah. Wow. We soft then we go to we get on lorry here to train women, and then she won as a very young, tiny, small but she won. Then we get in touch and then do a peace process, and the rest is. She's been in Parliament 5 times. Yes, yeah, from campus. Yeah, so you see. Main house has 7. I have it, but I want to try it. There's a silver lining at the place. My gift. My gift. Please, my gift.
what I was saying. This. Sorry. Okay. See. Nalabye bakola argument eyo nga bagamba mbu Kyagulanyi yabadde ayagala kuwininga mitima gy'abalamu. Omuntu ayagala okuwininga emitima gy'abalamu takola ekyo Kyagulanyi kyakoze eki yandibadde yanoonya ajja chifu w'abalamu. Nkula omuntu alina strategy, tuna kibaita strategic planning. Omuntu ayagala njagano wano mbe sensitive yandibadde yanoonya Kabaka w'Abakyoli n'abalamu. Yandibadde yagenda ddamu West nga yakola dde emikago ompulya bulungi so sigenda ku ntaana y'Obote omusajja yakabya Abaganda amaziga. Ekyo kyalaze nti Kyagulanyi tayagala Bwakabaka. Juka yabadde akakola press conference n'agamba CBS temukyaza n'agamba BBS bangoba nene yerabira ekiti nti agagago gagenda ku internet ne gavuma Kabaka ne gavuma Katikkiro ne gavuma n'Abagereka tebasobola kukyaza ku mukutu gwabwe. Ekyobusulo ekyasembyeyo ebivuga ne bikola mutemugenda mu nkuuka ya Kabaka. Nkulaga okikole mu Katonda kyateeka ku baana bano abeeyita b'enkyukakyuka. Oli mu lutalo ng'obula omwezi gumu bagende mu kulonda n'oleeta entalo za Buganda. Gwaka nyina okola press conference Kyagulanyi mu maaso go neka CBS tenkyaza Muwanga Kivumbi. Bawutamagusire basiba ku BBS. Oyagala bakolere ki? Njagala mpero ledi ekyaza Kyagulanyi buli lunaku. Si kye kikomyawo obumu. Ate abafuta bakolagana n'abalalu kati Kyagulanyi yatutte ebisiraani by'Obote. Obote yafa bamukolomidde nze Obote njagala nnyo akena. Njagala nnyo Obote amengi. Netesobola kunkakanga nze kyemanyi Obote kyakola Kabaka nengera netula ku ntaana. Nze ndi Muganda owaddala gwe gundi. Kyovula ndagamba nti bano abatali Baganda bebeefuna bufenga owulira ng'omuntu agamaze ng'Omuganda nze otaba Muganda. Kati zinawulidde nga nange nkabya amazigo okunoka ku ntaana y'Obote yatta Kabaka wange. Taata wa Muteesa Mutebi ali ku ntebe. Noga n'osinza amalaalo ge. That is a bulando omwana aloga omwana oyo eddogo gye liri wako. Ng'ebula omwezi gumu kulonda kutuuke noga n'okola bulanda. Okimanyi banadduli baagana okuyisa omulambo gw'Obote wano mu Buganda. Ne Museveni kati kankuyigiriza leero kankikuyigiriza oyige. Manyi wako njagala oyige politics. Godfather w'Obote mu byobufuzi ye Museveni. Ompulya bulungi. Naye baali bakomyawo omulambo gw'Obote. Museveni nga president Godfather yamuyigiriza ebyobufuzi yagana omuyisa mu Kampala. Ne beekalakasa ne bagana okola ki. Museveni kyeyakola ekyamagezi bwe yakomyawo emitima. Manyi Museveni yakomyawo emitima gy'abalamu. Yakwata omwana w'Obote n'amuwa kyamuwa. N'akwata minisita n'amuwa kyamuwa. Ompulira omuntu omugezi naye nga teyeekuusiza ku taata we. Era Museveni abeera mu kamera afuma Obote. Agamba Obote bwe yasanyawo Buganda nze otegeera kyekugamba. Naye ng'ate n'abaana abakola ki? Kati Museveni alina omukwawa n'abalango nti mugezi. Museveni alina talenti ya politics okusinga Kyagulanyi. Politics is a talent, sikola kabampaane. Kati Kyagulanyi singa abadde ayagala balugu alabakome singa twagenda yodda ne tukola partnership ne bawasaayo n'abakazi n'akolangayo ne birthday. Kyagulanyi yandidde birthday n'agitwala eggulu. N'agamba nze president w'omwemba gabudde birthday. N'akola emikolo ne ba chief. Ekyo kizibu okugenda ku ntaana y'Obote. Kati Kyagulanyi kati omuntu azaagobera Kyagulanyi ku nsonga za Buganda okuva ku ttaka ly'e Busambala. Ogenda okungiriza Kabaka w'Abageso n'oleka owa Buganda ng'alina emikolo. N'ojja n'ovuma CBS mu kamera. Abaana bo tebavuma enkuuka n'otovayo ku kyogera. N'ogenda kati abantu abategera bagamba ono omwana yajja kusanyawo Buganda. Bwe mbyogera nga mugamba bajje mubi. Naye nze munange nkolera abantu wakku. Tosobola kati Abaganda abatuufu baasuze kati ate Abaganda bakolima. Era ojja kulaba ebizibu Kyagulanyi byagenda okufuna after election. Ogenda kulaba Omuganda asirika nze ndi Muganda. Omuganda osobola okumuvuma n'asirika kubanga Kyagulanyi agana okumanya nti Mmengo ya mugaso okusinga bino propaganda bya social media. Yandibadde ayagala nnyo Mmengo. Yandibadde akola kintu kyonna kinyi kubanga mu bantu bonna deciding okufuga wano wako Catholic Church twegizanyirangako. Tosanyiranga ku Mmengo. Ompulira bulungi kyenkugamba. Kakati Kyagulanyi tegedde nti social media ne Mmengo njagala ki? N'akwata bulungi Mmengo. Bajogedde ku Catholic Church. Musoko sirike ati obuuka ko simala naawe. Simala kiki? Ku Afro Mobile baga Catholic. Kati mbadde nkugamba institution zino bbiri yantegedde mwe muli amaanyi ga kubanga kikiriza gane engulu Kyago talina buwagizi obuwagizi ate na buwagizi wa wana abutta. Tosobola kuba nti ewamwe Buganda kubanga oba ne Buganda ne Busogo oli n'amaggi n'ennene kati ate Buganda agikwata bubi. Mukanga tosobola kusuula CBS. Kyagulanyi kati kino kati mugambe nga ndi ku TV okolaka ku baana bange abawala talina amaanyi gasuula Kabaka wadde ne CBS. Era omukuuka y'omwaka guno batafuna abantu mitwalo 10 temuddangamu kwogera bwe munsanga ngenda buli ansanga ngenda mu obukadde bubiri. Mitwalo 10. Egenda kufuna kubanga enkuuka bakukuba bamanyi nti mukolo gwa Kabaka yagugulawo n'ekisumuluzo. Kati bano baleese propaganda w'ekyana ekitundaga emmindi abantu wali struggle yamwe ya busiru. Tosobola kubanga oyagala ntebe nnene ate nodda ku Mmengo. Tosobola kubanga oyagala ntebe nnene nodda mu butalo bwa CBS. Kyagulanyi saazo yandibadde focused ku Museveni. Ate yandibadde awaana nnyo ne Kabaka.
yandibadde awaana nnyo n'emmengo yandibadde awaana nnyo Catholic Church naye yakola byakiyita mutamanyi politics era muntu gwensaasira kati ye muto yeesiga Kyagulanyi tyagenda kujjako Museveni bw'otobaako kirwadde ku bongo baba akuloga buli muntu alaba struggle mu Bobi Wine tyagenda kujjako Museveni kuzina ensobi ze bakola kitegeeza gwe kennyini amuwagira gwe yeetaaga okutwala mu ddwaliro tosobola Museveni ku mmundu ze yayina bambabazi ku ssente ze baayina beesiga kabaka ne bamuwa Museveni kati awa kabaka ekitiibwa Museveni tayagala kati kakubulidde ndo kanekiro kakiige Museveni tayagala baganda naye atutyakolwa amaanyi gaffe Museveni amanyi abamwagala kati Kyagulanyi yandibadde ategeera abamwagala nti yategeera nti Buganda yenjagala kanyiisa Museveni abalugu alaba bamwagala bakolera ebirungi Museveni abalango bamwagala bakolera ebirungi kyobala nga bawowinyi ddolo n'abawammawo kati Museveni faatwala naye atutyako maanyi gaffe kubanga Museveni amanyi jajja obululu nti mbujja mu Northern Region ne mbujja mu Western ki kati Kyagulanyi yandibadde akwata bulungi nnyo Abasoga n'Abaganda otegedde bulungi wano tyandinyiizizaawo Muganda n'omu yandibadde omuntu omu mu Buganda kubanga amaanyi ga Kyagulanyi gali mu Buganda na Busoga eri gye yeesiba tebasobola mwagala era ekyokubiri bwebanga Abaganda bonna muli kimu ompira wako Museveni tasobola kuwangula ate kino Kyagulanyi kakimanye talifuna koota yantaka y'amaanyi kabaka ye muntu asobola okugamba Abaganda mwekalakasa Kyagulanyi ne bwalikola atya tasobola kulagira muntu yena kwekalakasa n'agenda ku street kabaka agamaanyi Katonda yagamu agamaanyi Katonda yagagaba wako era omuntu yena yalimba Kyagulanyi oba mulaba wakyo yamulimba mbu alina amaanyi okusinga kabaka ndayira agakado omuntu yekka asobola okuleeta revolution bamuyita kabaka kyovalanga Museveni nze nina nekirowoozo ekiraba this is my thinking byange bajjo nze ndi profesa wa byabufuzi omuntu yekka asobola okugamba kabaka nangamba genda ekyo ekipiira nkyoki kabaka nangamba genda bakube sasingina lisi ku Kyagulanyi kisegera temu na byabufuzi kulaba nebyabufuzi manyi bakaye na not tribe kabaka wange bwangamba nkikola kabaka yalina amaanyi gokka amazaale era ngenda kulaga amaanyi ga Katonda ati nupu emanyira kabaka kati ogenda kulaba nupu ngenda okubeera mu gokusatu ogenda kusikiriza ati muntu yaliko ekyenjawulo proof eraga nti nupu emanyira kabaka ogenze webase ku ntaana y'oboto oba okoze eki okubya CBS radio ya kabaka oba national unity platform national bitegeza kwebaka ku malaalo oli musiru yali yebase ku ntaana ya Muteesa Muteesa talina malaalo nga yo Omuganda yebaka koddi ku malaalo ga Muteesa yebaka koddi ku malaalo ga kabaka Mwanga mpulize ati kakati mpuliriza yasotandikira wano agenda yebaka ku malaalo ga Muteesa mulimu bya kisirusiru. The reality is independent of our mind. It is real before when even we think about it. Ti echaddala oba amazima tetulina biwaako ndowooza okusobola okubikyusa kubanga gaba amazima oba kiba kyaddala nga tetunaba na kukirowoozaako. Nze ndi realist siri idealist abantegedde muntegedde nja sigala nga njogera amazima agakawa nti yali nsobi Semasobi Milton Obote mu 1966 okugenda okulumba olubiri lwa kabaka kubanga already kabaka yalina omuguwa ogwali gumwereddwa abazungu okwetuga olw'ensonga baasigala bamuwalana era nga bamufitina era nga bamwagaliza bubi kubanga yali akoze kinene ye n'abantu b'Abaganda okubasuuza ettwale lye baali bayise Pearl of Africa okusinziira ku ntegeera yaabwe. Singa yali munnabyabufuzi eyali omujagujagu omukalabakalaba oba omugezigezi nga Museveni teyali lumbye lubiri wabula kye yalikoze yalitaddewo embeera ey'ebyobufuzi ebikakali biyite the hardest political equations eyalireese Muteesa ku mmeeza n'ateesa naye mu mbeera ey'obwetowaze n'ey'obwesimbu wabula lwalivudde mu nteeseganya Museveni yalikoze kye bayita technical tactical formation okuneutralizinga kabaka era eryalizeeko buli omu teyali bitegedde. Naye ng'ate genda ojjukireko ku emabega kawo Prigozhin versus Putin nti mulabe mu byobufuzi tomuteeka wada funa engeri esobola okumusembeza okumpi osobola okubeera ng'omanyi kikyazzaako oba naye nga ye tasobola kumanya gwekyozaako akakakodyo buli omu akategedde. Kakati omulembe guno ogw'abavubuka abaliko nga bakulemberwa Bobi Wine nange mwendino kubanga nze ate ndi muzaale wa 1999 buvunaanyizibwa bwaffe okusalawo nti ebyafaayo tulina okubyerabira ne tudecidinga destiny ya Uganda. So it is our choice whether to make a history the main determinant of our destiny or to decide
or to bring up new ideas, information to carry on Uganda for generations. So Bobi Wine nga omukulembeze omugezi era aina vision mu strategy kye yakoze kintu kya makulu nnyo era bannabyabufuzi abagezi balina okumuwa credit okugenda okukyalira ku malaalo g'Obote n'okugawa ekitiibwa. Ako kabonero akalaze nti ebyafaayo tebijja kusalawo destiny ya Uganda mu mulembe guno omupya, wabula destiny ya Uganda erina kusalibwawo abavubuka abato abamanyi reconciliation, abasonyiwaganye, abatunuulidde ensonga ennene ez'omuzinzi ez'okutwala eggwanga mu maaso. Ago mazima. Kale labayo. Kino nakyo tulina okukiteekako essira. Nti bw'obanga otunuulidde ebyobufuzi bya Uganda tulina regions nnya. Museveni tosobola mujjako Western region. Mu formation osobola okiraga wano mu mawulire ne mu kwogera ne mu deep state politics ne mu deep politics tosobola kumujjako Western region. Kuba emwanguyiro mobilizing ate ayina byagikoledde ebirabika. Osanga omuntu omu omugagga mu gavumenti ng'abeezaawo ekyalo kirambe eri ewaabwe. So Western Uganda ye kakati singa agenda na mobilizing Northern Uganda nayo n'agigattako olwaba n'ebitundu bibiri. Bobi Wine ye tojja mujjako Central Party ne wonaalwana otya kyokka wadde nga yensalawo ebyobufuzi bya Uganda yensonga lwaki Museveni tayagala giruzinga era amanyi nti obuyinza essaawa yonna bumuva mu ngalo singa Central Party ebeera violent gyali. Eastern Party basobola okigabana kubanga abasoga bo tojja bajja kulonda Bobi Wine naye region endala lisobola olonda Museveni. Kitegeeza nti Museveni abeera n'ebitundu bibiri n'ekitundu ate Bobi Wine abeera na kimu n'ekitundu. Wabula advantage ya Central Party eno by'obufuzi bya Uganda esobola okumuwa omuzinzi oba obubonero obusinga ku bwa Museveni kubanga singa aba mobilizinze bulungi asobola okukola kye bayita revolution mu revolutionary politics named the art of revolution formation. Ekyo gyekiri kitegeeza ki? Look here, mutunuulire election history wa Uganda nti Northern Party ebadde ewanga nnyo Besigye akalulu okuva 21 ng'era ababaka abasinga ovaayo ba FDC. Wabula Bobi Wine we yayingira akalulu mu 2021 Northern Party yakyuka newa Museveni akalulu. Lwaki? Kubanga abanorthern abamanyi nti omuganda singa ajja n'afuga olw'ebiwundu biri ebitannaba muwonako ajja kubawolerako. Afazaali babeera ne Museveni atabayinaako nnyo buzibu okusinga okubeera n'omuganda abayinaako amabwe gali agatawona nti bwe mbufunira bwe nti mbawolerako. Ne bannaffe abanorthern ebyobufuzi bya Uganda tebijja ssalibwawo byafaayo wabula bijja ssalibwawo abavubuka abakujjukujju abatunuulidde okutwala Uganda mu maaso n'okusonyiwagana okusobola okubeera successful kubanga lino eggwanga lyaffe ate we tubeera n'obufuzi obulungi buli omu asobola okulifunamu. So bravo to Mr. Bobi Wine okuzanya ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu nti omukulembeze yabadde amuwa kitiibwa nga Obote yaliko president wa Uganda ng'ate alaga akabonero akalaga nti destiny ya Uganda tejja ssalibwawo byafaayo na nsobi z'abajjajjaffe. So mwebale nnyo okumpuliriza. I'm humbled. To God be the glory. I have signed out. Bye bye. I love you all. To God be the glory. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
mutuuse enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.